olunaku olwokusatu nga tuli mu ddwaliro eyo embeera ye neetabuka bamukebedde awo batugambye wano tetugenda musobola ne batwongerayo ku ddwaliro eryali eddene erimalayo ekiboga otutuuka mu ddwaliro bamutaddeko oxygen enzisa ye yali ekyuse bintu bikyankalanye blabla bamukebedde bagambye okusinziira ku ddagala lye yali afuna ekibumba kye ne kidini biri byafuna ekizibu kugamba eddagala libadde lingi lyadde afuna ogezaako okukuuma obulamu bwe kati ekiruddu bw'otuukawo waliwo bugundi busatu waliwo kano aka red waliwo green zone ne yellow zone tiwotuuka ng'oli mulwadde nnyo bakuusa mu red zone bw'oli bubi nnyo wetaaga first aid red zone yellow zone green zone oba oteredde yellow zone bw'atuukamu bamugyeko omusaayi bamukoze ki bamukebedde nga batugamba kidney ne liver ye biri down era na bali batugamba katono bamaze okikonfaminga nti bannange obulamu bwe ensigo ye n'ekibumba byafuna obuzibu okusinziira ku ddagala lyabadde azzaafuna ajjafuna byali byewuunyisa ate nga bitiisa saa zaali ziwera 8 ez'ekiro nga lumu May naakutuka mwaka kyo Maria kutuka mwaka guwedde nga lumu May naakutuka naafa Mukama nsonyiwa ebyamusubako Mariam nakaaba amaziga gesirowooza nti ndiddamu okukaaba. Okay, tubaaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya gange ya MC Kampala's Brown Daddy. Story eno njagala mugifunemuko ekyokuyiga kubanga bintu bingi nnyo ebigyetoolodde era gwe n'omuvubuka ali eyo nga otandika butandisi ensi story eno ekukwatako nnyo teganya amatu ate n'amaaso totemya olabike nga ofuna kyekikulu mu story eno. Olunaku lwaleero ndeese omwami gwe bayita Daddy Alteza era nga story nyingi nnyo zimutambulirako era ensonga lwaki tusazeewo olunaku lwaleero tumunoonyeeko tumukyalireko tunyumyemu naye asharinge naffe emboozi eno tulabike nti abasinga abali eyo tugifunamu amakulu n'ekyokuyiga. Daddy Alteza tukwaniriza ssebo. Kale ssebo. Nsaba obuuze ku batulabo beyanjulire. Amannya bampita Daniel era abasinga mumanyi nga Daddy Alteza. Era nga olwaleero nsazeewo nendabikirako bakama bange bano nenkyalako mu kamera zaabwe. Tukwaniriza naffe abantu badde bakutubanja ne baga ne bannaayo Daddy Alteza ye yabakola kibuga kale kibasaba naffe kitugezaako kuba be bakama baffe. Daddy Alteza tutandikire ku Baby Alteza yennyini. Baby Alteza sofa ali atya? Baby Alteza ndaba omusanze bwatyo bwagezaako otambuza obulamu bwe nti si muntu wa kukaaba si muntu wa kusumbuwa asumbuwa naye si nnyo kale munsumbuwa etya era oyinza okuba oliawo olina byokola ne kajja ne kakusumbuwa era nga bwe bamanya abaana kitegeera kati ate naddala nga akasente kabuze kana kakuzannyirako stress zibaawo nogamba oba kati nkasala oluyi nokaleka. Kati Daddy Alteza before nga tetunagenda ku story ya Alteza nga ye omwana soke twogere ku Daniel nga ye omuntu. Daniel ono yaani era tumutegeere tutya abantu abatulaba. Daniel era osobola omutegeera nga Daniel nti lwakuba nti abantu abasinga adde beebuuza Daniel ajja atya okulabikira mu kamera buli wamu interviews okitegeera naye nga ensonga nyingi nnyo era nga zetugenda okwogerako era nga oba oliawo zetugenda okwogerako ensonga nyingi nnyo era ndabika yemu ku nsonga lwaki ndi wano. Kakati tuddeko ku mbeera eya Mami Alteza oba mukyala omugenzi may her soul rest in peace
Mariam engeri gye mukwataganamu ne mukolagana mpaka olugendo luno n'okutuuka okufuna Alteza nga ye. Yes. Story ya Mary mpamvu naye ngena gezaako gitemaatema. Amanyanga bwe ngana mpita Daniel. Nasisinkana Mary mu biseera bya COVID. Ebiseera abantu ole yasooka abantu babeeranga nnyo ku internet. Kati twasiibanga waka biseera ebyo. Twalinanga obudde bungi kubeera ku internet. Ti bandi awo tuli ku Facebook ganyiga simu, tulina groups ze tulimu. Kugamba buli omu yalinga asiba mu nju nga simu ye ebimala. Era bwe kyali. Ganyiga kati nengwa ku Mary. Mu group emu kubanga nali ka admin wa group emu kati nga post zenkola zinyumira abaana. Bwetyo ne musisinkana nansindikira message ne tukwatagana. Tutandika okubeera ab'emikwano ne tunyumyanga hello hi. Paka we twatuuka ku WhatsApp. Tuse ku WhatsApp twogedde tuteesezza okusisinkana. Kakati tulinze muzeeyi atuggule tulyoke tusisinkane. Kubanga okutambula obudde kwabanga kuzibu. Kakati ndowooza akaseera ako wali wabulayo wiiki emu muzeeyi atuggule. Tukubye plan bulungi buli kimu kiri steady. Tugenda sisinkana laba ate bwaddamu n'atuggala nga kwegamba COVID ndowooza yali yeeyongedde. Namba y'abantu abaali batestinze positive yali yeeyongedde. Nadamu n'atuggala ne tugamba Katonda wange. Akaseera kaayitawo ne tumala ne tusisinkana. Era twasisinkana mu katawuni akamu bakayita Katwe awo mu kibuga. Tugenda tusisinkana. Ne tukola gwali omulundi gwaffe ogusookedde ddala okusisinkana maaso ku maaso. Kakati byali ssanyu. Tusisinkanye omulundi ogusooka tusanyuse. Twebuuzizzaako awo buli kimu kitambudde bulungi. Era buli omu n'asalawo naga ono omuntu ajja kunkolera. Ne tugenda ne tutandika okubeera kwegamba couple, boyfriend girlfriend. Kamwe butambula mpola mpola tubeera ku masimu twekubira tetuva ku masimu nga wewe ogimanyi. Love empya yo ku masimu. Hello. Kakati aseera kaatuuka bino byonna ne biggwawo eby'amasimu ne tugamba ekintu kino ofuuka mu serious. Tugenda ne tusisinkana. Kugamba Mary ye nga ye yali musawo. She was an enrolled nurse. Era yalina eddwaliro lye yali akolako. Eddwaliro lye yali akolako lyali liri kubayita ababiri. Nga nange Ntebe Road. Nga nange mbeera waka. Nali mbeera Kibuga. Naye nga nina emirimu gye nkwasaganya egyali ginsasuza. Kakati kaseera kaatuuka ffenna tugamba emirimu gye twali tukola ne tugisuulawo. Tugenda ne tusisinkana mu kibuga. Katundu bakayita Kawempe ndowooza okamanyi. Ne tubeera ffenna. Twali mu nju ng'ennyumba eyo ebeeramu abalenzi 5. Ani yali apangisa enju? Yali mukwano gwaffe Kelly. Eyafuuka brother waffe kati. Naye ng'ennyumba ebeeramu abantu abalenzi 5 nga Mary ye muwalayika alimu. Sobola kitegeera. Katono nnyo. Mwali mwemanyi nga mwenna 5 oba era mwesisinkana lwa mbeera ne mwesisinkana? Twasisinkana lwa mbeera. Just gwe walinako omu gw'otegeera. Omu yekka ate nga ne Mary naye yamala omutegeera. Kakati obulamu bwali bukambwe nti ogezaako manyira abantu bano ye nga ye omuwala ogezaako beera mu bulamu awatali privacy. Okitegeera ebintu ebyo bizibu nnyo. Ne tutambuza obulamu mu ngeri eyo. Twamalawo ebbanga nga oluusi ekiseera kituuka nga n'ekyokulya temukimanyi. Enkya munaalya ki?
buzibye kati ate ne weeraliikirira enkya kugamba obeera mu lunaku n'ogamba buziba ddi twebake ate we bukya ku makya n'ogamba banaye bukedde. Kakati waliwo kampuni yali ya Wave yajjanga enoonya aba distributor bagenda giranga ne tugenda ne tusayininga contract ne batuwa emirimu ne tutandika obbakolera. Bali bagaba akasente kuba baali bapya nga baakajja. Tukozeeyo ku obusente buweze mpola mpola kati ne tugula omufaliso kyekyali ekintu kye twasookera ddala okugula ababiri era lyali ssanyu. Twagula omufaliso tugulayo ka blanket yawo twaba nga tuli baakabi man. Mulaba kintu kitandise okukwata. Tamuza obulamu mpola mpola. Wave nayo neetugoba kubanga bali ndoza target yaabwe yali bali bamaze ogifuna. Bali bafa audience. Kakati Mary yenga ye yali ayagala kukola clinic. Kwegamba mu bintu ebyamunyumiranga ebintu byayagalanga ennyo akoleko yali ayagala abeere ne clinic nga yeekozesa. Nga kinnumiriza okubanga tubeera mu room nga Mary yakwata empapula ze ez'obusawo n'azizingako n'aziteeka ewaka nga tuli awo tunoonya kiddako. Famire ye mukubira essimu wadduka ku mulimu oliwa kibiki. Era mbadde ngenda kikubuuza nti famire ye yamubuuzanga. Famire yamukubiranga amasimu. Famire yange nayo nenoonya naye nga tetusobola kugamba nti katwawukane tugende kubanga buli omu yali amaze okusalawo kyasazeewo. Kakati akaseera kaatuuka nga ekintu kino tulaba nga tulina okubaako kye tukola ekisingako awo. Kubeera ffenna mutuula waka biki kati ne tukiteeka mu nkola ne tutandika okunoonya ssente. Tunoonya obulamu, tunoonya ssente paka we twakungaanyayo obusente obutonotono. Ne tukolayo twafuna akasente akatonotono ne tukagatta. Bwe yali afunyeewo nga za savinga n'engattako tugenda ne tukola clinic. Clinic eyo twagikola Katawo ne bakayita Busunju Hoima Road. Lyali ssanyu kyenyinza okugamba. By then mwali maze shifting okuva eri Kawempe. Kawempe kasande tuka savings tuvudde Kawempe tugenze tupangisizza tukoze ka clinic. Era obulamu ne butandikira awo ne butambula. Kwegamba ne bukya ku makya temweraliikirira kyakulya temweraliikirira kyakunywa mwebase bulungi amasannyalaze weegali buli kimu musobola okisasula okuva mu business gye twakola. Nange ntandise okuyiga. Mary anjigiriza engeri emirimu gino egya clinic gye gitambula ntandise obiyiga ebitonotono. Lwakuba nti ate kati katono nnyo ddala Lutezi. Mwasetingira ka clinic yako naawe wali ojja n'omuyambako oba walinga gwe okwasaganya ebyo? Nze nalinga mbeerawo ne muyambako kuba naye kye nali njagala njiga ekintu kyakola kubanga yali akinjagazza ate n'olulala asobola oba omulwadde ng'osobola okugattawo. Kati nga tubeera awo nga abalwadde bajja nga taliiwo kugamba waliwo amadagala gasookerwako. Mulwadde wajja nga yeetaaga Panado muwe prescription n'agingamba muwa 3 times this muwa amakerenda bwe gati buli kerenda lya nusu bweziti kugamba ebimu nga ngenze bitegeera naye ate waliwo nakolera ensobi wenzijukira waliwo yajja nga ayagala ddagala omugongo gwali gumuluma ne muwa eddagala nenkola prescription. Kati Mary waakomawo n'ambuuza kuba we used to note down. Bwe yakomawo n'ambuuza ate lino walitunze ddi? Kugamba eddagala nga sitera nadditunda lino waligabiddaani? Konze waliwo yazze wano omugongo gwadde gumuluma ne ndimuwa ate kati tegeera nabiyiga naawe tombuuza nnyo. N'agamba Katonda wange onzise eddagala ly'omuwadde terikola ku mugongo. Okitegeera kale kugamba nakolerangamu ensobi weebityo. Kakati kaseera ne katambula. Ndowooza awo twali tumazeewo omwaka nga gumu. Omwaka gumu tugutambuza guweddeko tugenda mu mwaka gwa kubiri. Ndowooza ku kiriniki wennyini Mary ndowooza we yafunira olubuto awo. Tukoze afunye olubuto
atambuza obulamu ali lubuto mbeera weto tutambudde kakati mu mwezi ogwo ndoza yali akafuna olubuto banga sidde nenyo ng'obusente tumaze obukunganya bulungi tuguzeyo akamotoka ako bali bakayita Alteza. Alteza ekolebwa Toyota yekola Alteza. Kati Alteza ye sport car ya Toyota lwakuba abantu abamu bakibuzaabuza Alteza ne bagiyita Subaru. Just Alteza it's a sport car nenga Toyota yegikola. Kati yali motoka ya kivubuka. Kati ani yaleta idea ganti akatufuneyo kakamotoka? Idea fena kugamba twali bavubuka ba malala. Ngera wobimanyi. Bavubuka ba malala muyise mu mbeera taka sente wekali muleme kugamba ideas fena twalinga mwali musachimu. Ya twali tusachimu. Atugule taka tugule motoka atugule nawe motoka atugende kitegeera kati nze nakola choice ye motoka bwenjituse waka mari ate najagala Alteza amadesi jimanyi Alteza netusime motoka mari nafayo ku motoka mari nayoze motoka mari ngajifaako kugamba motoka yali efuse mukwano gwaffe eddagala twaligenanga odisi obula mu kibuga nga tugendera mu taxi kuno this time round tulinye motoka yaffe ne tuvuga ne tugenda tuligula ne tukomawo ate tufunyeemu obuzibu bwonna kitegeera kakati akaseera katambula mari yafunye olubuto amaze ofuna olubuto ngera bemanye abakyala b'embuto obulamu bwabwe tebutegeereke kalira asobola okuba obulungi enkya n'aba bubi kati mpola mpola ne bigenda nga bikyukakyuka n'aba olubuto kati mu myezi nga mu 8 7 olubuto lutandika omusumbuwamuko okitegeera lutandika omusumbuwamuko ate abazadde batutegeera katono nnyo kakati oluvannyuma ennyo abazadde mwama ne mucommunicatinga nabo side zombi twamala ne tucommunicatinga nabo side zonna era nga family ya Mary ejira nejja neyitirako ku ddwaliro ne side yange ne bajja ne batulabako kitegeera sigamba nti oba family yonna naye sister wange nategeera nti tuli wano najja natulabako ne muzeeyi wange yajjangawoko ne ku side ya Mary nabo ne bajjanga ne bamulabako kati communication yaliwo era nga bamanyi tukubira ku masimu ne batubuuzaako kama twali twagala ekintu kino tukijje ku ddala kwe kyali ate tukisse waggulu ti officially kati era Mary bw'amala ofuna olubuto ne tusalawo ekintu kino twagale tukibategeeze bulungi si ku papa nti ate muzadde omwana ate biki kati ku myezi 7 awo nga tuyingira 8 myezi 7 ne tugenda ne tukyala era bwe twamala okukyala ensonga ne bongera ozitegeera ne tudda ewaka kakati ku myezi 8 okukyala era kwali successful okukyala kwali successful buli kimu nga kiwedde kati ku myezi 8 nendaba nga obulamu bwa Mary bukyuseemu takyasobola kukola mirimu nga bwe yagikolanga takyasobola kukwoza ku ngoye takyasobola kwefumbira kamere takyasobola kwekolera ku mirimu gye ng'omukyala eddwaliro takyalisobola ne ngamba olw'obulamu bwa Mary tuteekeddwa ova awantu wano era bwe tutyo ne tusenguka naye tewaaliwo sente zimala kitegeera tuyiyaya ne tugattiriza ne tugenda ne tupangisa apartment mu kibuga era apartment eyo obulamu bwatwanguyira kwegamba twatuukayo tuguzeyo ka screen tuguzeyo ka fridge tuguzeyo biki tugamba Mary obulamu bumukyukidde ayingira mu nyumba nagendako mu fridge najjayo ekyokunywa natulako mu ddiiro natulako mu ntebe nalaba ku firimu nalaba kitegeera ebitaaliwo ate emabega kwegamba nga byonna bw'obyetegeeza bwoti ate bwe wetegereza emabega olaba nga Mukama toyinza kutamwebaza kati obulamu nga butandise okukyuka butandise okunyuma buli kimu kitandise okunyuma kwegamba n'ebirowoozo byaffe bitandise okugaziwa kati mu planingira omwana
mwe planningira n'ebirala. Kakati kaseera katuuka Mary n'azaala. Yamala okuzaala nali nyina wendaze kuba yali mu third trimester eyesembayo alyoka azaale. Yali anaatera ffe twali tulowooza nti okuzaala kwa wiiki ejja aye abo bangubira nangamba aleeta ebintu omukyala abikoze. Nakitegeera. Wali watambuddemu? Nali ntambuddemu kati ate nenzirukka nengenda ewaka. Ntuuka ewaka nenzirayo ebintu nembitwala mu ddwaliro. Tuzaala natuukayo ng'ataddeko ka smile naye ntaddeko ka smile. Kugamba kati ku saidi yaffe ffe twali basajja abakkiririza mu kusaba ku lunaku olw'omukaaga. Ensinga bwe lutwala kati ffe tuluyita lunaku lwa 7. Abadvent. Tuli Badvent. Kati mwesanga muli baddiini y'emu? Twesanga tuli baddiini y'emu. Kati olw'okuba nti omwana twali tumufunye Mary yali amuzadde ku lunaku olw'omukaaga. Bwe natuukayo ne ndabanga mukisa mwereere. Era bwe natuukayo ne wagamba blessing. Mwana ye blessing. Kati erinnya kweriva blessing. Kati Mary n'angamba naye kamotoka kange nkaagala nnyo. Nange kangateka Alteza. Nemugamba yo it's okay. Now she's called Blessing Alteza. N'angamba ate kisoboka. Toyinza sosa blessing olwokuba gwolese blessing. Nemugamba kale. She's called Alteza Blessing. Amanya abiri gonna ne gaveeyo. Alteza Blessing. Kakati netudde ewaka. Etuuka ewaka netusanyuka. Waisewo ebbanga lya wiiki emu akaana tusanyuka. Mary agenzeeko ewaka abalabyeko. Nange bulamu obuzeewo tutandise kati ate otunula mu maaso. Kye tuzzaako omwana kino omwana. Tuli ewaka wiiki ey'okubiri ey'okusatu omwezi ogw'okubiri awo. Mary obulamu ne butandika okukyukakyukamu. Bulamu bukyukidde ddala nno. Atandise owulira obubi. Kugamba ebintu ebimusumbuwa. Bwe tugenda mu ddwaliro yagamba amagumba gannuma. Tuguze buli ddagala erisinga okuba ery'ebbeeyi. Amagumba gannuma Dani kino. Kitegeeza yali talumizibwa kintu kimu nti magumba wabula nga olumala olw'amagumba oluggwa nga wabaawo ekirala ate. Si magumba gokka wabula kati masekati g'ekiro ng'asobolozza okukanagamba Dani nga mpulira empewo nnyingi mu mubiri mpulira obunyogovu mu nnyingo muno mpulira siri fine kale kwegamba ogenda omukwatako masekati g'ekiro ng'ayokya bwe mugenda mu ddwaliro bamukebera buli kimu nga tebalaba kimuluma. Obulamu ne butambuliramu eyo embeera. Abeerawo lwa pain killer. Mugenda mu ddwaliro banoonya ekimuluma tebakiraba ne bamukuba pain killer. Ne bamukuba eddagala erikendeeza temperature. Pola. Najja ng'amira n'amaddagala agawera pola. Buli musawo akugamba kiki. Mary n'atuuka ekiseera nga kwegamba oba yali akooye nga ne byayogera tebikyakwatagana. Kitegeera. Kati abantu balinga balina ebintu bye balowooza kugamba twalina mikwano gyaffe ng'ono muganda waawo ate ono musawo. Omusawo akugamba Mary alina hallucinations. Ebyo byayogera those are just hallucinations. Bibeerawo omuntu bw'aba ayisemu embeera asobola okubifuna. Then era still omusawo akugamba yo muganda akugamba Mary balina kye baamukola. Omusawo akugamba tebalina kye baamukola. Temugeza ne mutwale wantu wonna. Ezo hallucinations n'ekirala omukazi waba amaze okuzaala afuna kye ayita mu mbeera gye tuyita postpartum depression. Kati nga byonna tuli awo tetutegeera. Omuganda ye mutuufu omusawo ye mutuufu. Tubeera wakali okuba ye Mary yali musawo n'angamba kwegamba bwakomawo mu mbeera ze ng'ali nnomo akakkanye Dani tugende ku ddwaliro tugezezaako buli kimu. Tugenze mu malwaliro tugenzeko ku international hospital tebalaba kimuluma balugambe bamugendeko mu ddwaliro ly'abakata mu gundi mu ebutabika. Buli kimu tutegezezaako maani.
Bela yali nkamamu ebyo biseera. Wali ali ebbanga ddene ne tudde ewaka. Kati yalwalira ebbanga kale mu kugeranya ebbanga ki ng'embeera yamusumbuwa? Ebbanga lyali ddene kubanga nzukira n'okufa yafiira mu ddwaliro. Ebbanga lyali ddene nnyo. Bwe wetegereza ebbanga eyo yagiyingira emyezi nga 3. Ya. Kakati bwe tumala okudda ewaka njagala nnyimirirewo ndage nti neesobolera embeera eno. Sagala mutwala waka waffe, sagala mutwala waabwe. Yalwalira wonna nga tucommunicating ayokewa wanga bakimanyi kale alwalamu. Bo baali bakimanyi nti mulwadde kubanga nyina n'ekiseera lwe namukwata ne mutwala ewaabwe. Ne bagamba naye mali mulwaddemu naye kagira abeerako awo bane mugira mugezaako kitegeera. Ne bagamba okay. Ate nabo ne bibatabukako ne bankubira soko gy'omukima omutwale mu ddwaliro gye yazaalira naye ne mupiikinga. Kugamba bwe tutyo n'ekiseera kyatuuka ne ngamba kanwane nga nze. Ekyamazima nalwana ne ntuuka ekiseera nga kinnemeredde. Ne mbivaako. Ngamba omanyi kanzira ewaka. Bwe nzira ewaka bwe nti ne ngamba sina kyakola. Sente ziweddewo. Mali akyetaaga ogenda mu ddwaliro. Mali ali awo akaaba bukaabi. Sente zimpeddeko. Nemugamba Mario manyi emmotoka gye tulina ottunda. Alteza. Kyokka ky'ekyobugagga kye twali tusigazza. Tugitunda. Twala Mario mu ddwaliro. Ne bamugezaako n'atereeramu. Amala otereera bw'ati ne tusimayiringa. Atakyawulira bulumi bwonna. Takyawulira bulumi bwonna. Tuddako ewaka ne tubeerako bulungi ng'abeera ewaka yebuuza n'eddaani ngambadde nkoze ng'akaabanoka mbadde nkoze bambiraba akaana kange. Olaba nga mukazi wattu akiwulira muli. Kakati kaseera kaakya ku makya Mali n'atabukira ddala. Lundi gumu temperature n'erinnya n'aba nga takyalina kyasobola kwogera kuganga ali awo bw'atyo. Ne mutwala mu ddwaliro era ne muzzaayo. Tubonaabonera mu ddwaliro sente ne ziddamu ne ziggwawo zonna. Olwo sente z'emmotoka bandondola n'okundondola ebintu ebyo bimanyi ng'oli ku pressure wetaaga sente. Emmotoka gye nagula sente nnyingi ne baginse mu katale ate ne bampa sente entono. Olwo nsasuddeko renti, sasudde amalwaliro, sente zizemu ziweddewo. Mu bulamu nali nsigazzaamu $5,000. Ne nkwata Mari, tulina akamotoka bwe nali maze okutunda eyo Alteza, olwo akamotoka kabi bakayita Starlet, kaali kabi nga kafu. Naye akana akamotoka kankagule kabeerewo kubanga sigenda tambuliza mwana waabe ndi ku piki ng'alina omwana. Kakangule kabeerewo tunaba bagenda mu ddwaliro tujja kukozesa kano nga kabi. Ati ne ngamba gino $5,000 kanjiwe mu motoka eno mutwale ewaka gye banzaala. Mmere si yagula. Bw'alwalirayo basobola omutwala mu ddwaliro na buli kimu sikyasasulira. Teri bills sigenda nsasula rent. Ne mukwata ne mmussa mu mmotoka ne muvuga. Ne tugenda. Nga ze sente zokka ze mbadde nsigazzaamu. Ne muvuga ne tugenda. Kati along Hoima Road waliwo akaalo baka town bagita Bukomere. Batutuuka e Bukomere tuba tuyingira Bukomere bwe tuti. Omupiira gwa driver ne gutuula. Sina sente. Omupiira gutudde. Bamakanika bo bangamba akamotoka kabulamu alignment. Bw'oba buli muvuzi wa motoka osobola kitegeera. Bulamu ka wheel alignment. Kati wheel alignment olwokubanga emotoka ine ekizibu ekyo ng'eri emipiira. Kati ogwa driver ne gutuula. Nembako okubenkubira abo amasimu naye munnyambe mpola $5,000 biki ne bampa sente n'engana n'engula omupiira. Nenkomawo ne nguteekako. Omupiira oguliddeko nagwo nga gulabika bubi. Tudda ku kkubo ne tuvuga ne tugenda. Era ku luguudo lwe lumu kuliko akatundu bakayita Lwamata. Tuba tuyingira Lwamata. Ogwa passenger nagwo ne gutuula. Nenkuba essimu awo naye biki ne nfuna sente era n'engulayo akapiira ne nteekako ne tugenda. Kaakati bwe twatuuka ewaka ne batwaniriza basanyuka. Naye gyebale tusanyusa obalaba. Tugamba ne Mari n'asanyuka kubanga baatwaniza bulungi. Naye ng'era omulaba mulwadde.
Twabeera ewaka obulamu abutambula mpola mpola mu kkosi bulungi si bubi. Nzeeyi wali awo atulabako kakati bwakya ku makya nga wayiseewo ennaku nga 2 Mary n'addamu n'asitula alwala beera neetabuka muli mukyalo sente zanzigwako. Nzeeyi n'amutikka ne tumutwala mu ddwaliro. Bwetuuka mu ddwaliro basawo bagamba pressure ye eri wansi. Ne bagamba bagenda gezaako gizza ku nnomo. Ne bamusako eccupa z'amazzi 10. Eccupa z'amazzi 10 mu kiro kimu ate mu ssaawa ntono nnyo. Twagenda okuddamu onnyiga ku Mali nga bw'omunyigako bw'oti ku kigere ennyama egwayo. Ennyama egwayo munda. N'abeera ku kitanda nagera ng'atereera mpola mpola. Batugamba ate talina musaayi. Kyetenkanya banoonyeza omusaayi paka bwe baagufuna ne bagumussaako. Ne bukya ku makya Mary nga atandise osimanyirenga mukaawo. Kati famire ya Mary n'enkubira essimu. Omwana waffe nga tulaba ali bubi nnyo. Okitegeera. Ne baagala mubawe. Ne bagamba tumuleke. Ne bajja ne ku ddwaliro nga bazze mupiiki nga bamutwala. Ngamba mumundekere buli kimu kijja kuba fine. Ate naye kennyini nga muli awulira ayagala kwegamba mbeerewo kumpi naye buli kimu nansuubiza nga buli kimu kijja kuba fine. Olunaku olwokusatu nga tuli mu ddwaliro eyo embeera ye neetabuka. Bamukebedde awo batugambye wano tetugenda musobola. Ne batwongerayo ku ddwaliro eryali eddene erimalayo ekiboga. Otutuuka mu ddwaliro bamutaddeko oxygen, enzisa ye yali ekyuse, bintu bikyankalanye blabla. Bamukebedde bagambye okusinziira ku ddagala lye yali afuna ekibumba kye ne kidini biri byafuna ekizibu. Kugamba eddagala libadde lingi lyadde afuna okugezaako okukuuma obulamu bwe. Kati kidini ye ne liver bigenze binafuwa. Mugenda muvuga ffe tubongeddeyo ate tetujja naffe sobola mutwala ekiruddu. Era bwe nawulira kiruddu ne mmanya kati bizzeemu ate katemba bitabukidde ddala. Bamugya ku oxygen atereddemu okussa kutereddemukko netunoonya ambulance. Kuba akamotoka ke nali nvuga kaali tekajja kusobola kumalako. Tufuna ambulance. Ambulance tupanzemu ebintu tuli tuzze ku kkubo tuvuze. Tuba tuyingirira akatawuni akakaabukomero ke Nagambye. Ambulance nefa. Nkuze kutuuka wano siraba ambulance ng'efa. Fiira ku kkubo kuba eva ebannamu. Ambulance nefa. Sajja n'agizza ebbali. Nagamba kaakati tuwoomye ambulance efudde. Nenva mu motoka ntandika. Mary nga enzisa ye ate ekyuse. Kati twakirowooza nti bwe tunaatuuka mu kkubo ajja kyusa enzisa. Tetwakirowooza nti tuyinza okwetaaga oxygen kubanga yali atereddemukko. Enzisa n'ekyuka n'atandika okussa bubi nnyo nga twetaaga oxygen. Nenyimirira ebbali ku kkubo nenyimiriza amamotoka nga buli gye nyimiriza eyitawo. Ne walogayo omu yali avuga KTX. N'ayimirira. Era yonna gy'oli. Oba osobola okulaba interview bweti nkwagala nnyo. N'ayimirira. Ne mugamba muganda wange mbeera ogiraba. Kwegayiridde nnyamba. Nvugaamu just okuva wano. Ntuuse waliwo akatawuni bakayita Kachire. Ntuuse Kachire. Waliwo omukulu gwe nnyina naye program. Bwe nakoze naye program bw'ona ntuusaawo ebintu ngenda bijjamu n'emmotoka yo mbisse mweri tugende. Nakkiriza. Tegeddemu ebintu atandise okuvuga. Wano n'omulwadde mumutadde muli. Kati tuba tunaatera oyingira e Kachiri ne tusanga omuti nga gugudde mu kkubo. Sikirabangako.
zibonga byali bingi koolo tuyimiridde awo okumala eddakiika nga 2 omutiba gujjeewo mu kkubo tuvuze tweyongeddeyo tutuuse Kakiri musajja musisinkanye ebintu tubitadde muli avuze emmotoka saketi paka Kiruddu kati Ekiruddu bw'otuukawo waliwo bugundi 3 waliwo kano aka red waliwo green zone ne yellow zone tiwotuuka ng'oli mulwadde nnyo bakussa mu red zone bw'oli bubi nnyo wetaaga first aid red zone yellow zone green zone oba oteredde kati twatuukawo tulwanye batutadde mu red zone bamutaddeko machines zaawo zitansobala bagize bamutaddeko oxygen bamutaddeko buli kimu ekyali kyetaagisa Mari n'abanga atereeramu mba ndi awo famire ye weggukira twakusaba omwana nempulira bubi nnyo nenfukamira neŋŋamba Mukama kwegamba twali bavubuka bato naye ng'ate tukkiriza Mukama kitegeera kuba kyali kyewuunyisa okulaba omuvubuka nga akyafukamira ku maviivi ge n'asaba gamba natuuka ekiseera nga manyi ofukamiramu wansi neŋŋamba ne Mukama lwaki nze lwaki bino byonna bituuka ku nzi why saba Mukama why always me nsaba Mukama famire ye eri awo yetegereza buli kimu kigenda mu maaso Mari alinga atereddemu ne bamugya mu red zone ne bamussa mu yellow zone yellow zone bw'atuukamu bamuggyeko omusaayi bamukoze ki bamukebedde nga batugamba kidney ne liver ye biri down era na bali batugamba katono bamaze kikonfaminga nti bannange obulamu bwe ensigo ye n'ekibumba byafuna obuzibu okusinziira ku ddagala ly'abadde azzaafuna ajjafuna byali byewuunyisa ate nga bitiisa bamugize egizaawo avuddeyo mu yellow zone bamutadde mu green zone kati green zone yesembayo musinziire okuva ne bagamba nti genda mu wadi bweti mwogenda okufunira treatment yo kuba wana wasooka wonna izo zone ziba ziko first aid zone obanga zengulu oba baba balwana kuzza ngulu kakati bwe tutuuka mu wadi eri yalina okufunira treatment sawa zaali zingira 4-5 basawo bamutaddeko oxygen batandise okulwana bagize ekiisa baziweze 6 balwanye sawa ziba ziwera 7 basawo balaga balwana kusanga 7 awo basawo bonna ne bavaawo kati kyatwewuunyisa okulaba nga omulwadde alwana ate abasawo babuzeewo kati bwe twalaba nga abasawo babuzeewo ne tumanya kirabika balemereddwa ng'ekisigalidde kutunulira Mari bw'ati nga alwana n'ogera n'osinkana omusawo n'omugamba bannaaye musawo omulwadde wange storage musawo nagamba naye kakkana kanzije naye ng'ekyamazima nabo kirabika bibaweddeko manya abasawo abo bo balaba mangu tuuka ekiseera n'agamba tewali kyensobola kukola kati Mari ali wali alwana